mulimu ba DJ abakubya music wano mu Uganda nga teba up to now nga teba influence je bakoze, but Selector J I have seen him influence the industry. Simanyi lwaki industry bantu mwabi mulibye yamwogerako mu bubi oba mu bulungi mu bulungi yamwogerako mu lockdown nenkubira Selector J nankola gwe nanga mu bine ebyuma. Yes. Oh, I didn't know Selector J is a low-key guy who has helped so many people. Exactly. Very many. Very many. Anti ngama nti alina influence jakoze ku industry. I have seen that happen. I've seen that happen. Ne anti chebadenga mane abamusimba batono. Oba bamusemeyo mpola magezi tumanyi. Ne katuba twetaga bujulizi ngobo. Ovayo mu public. Yes. Kibage nge motivating ano guy. Guy era ombuza ba DJ. Nesimwogera mubenja galo ba mu Uganda wano mbani mu chama. Ebyadala. Okay, chirungi. Abatulaba DJ Senior B no DJ Senior B TV, subscribe, sharing a link eno. Tugenda kunyumya ku music industry. Mwami gwende naye erinnya manyiko limu Chris. Mumanyide for like 3 years now as a person, but as a DJ it's less than a year. Ono tulekolera video tuli mugwa mwenda 221. It's less than a young ategedenti DJ. Lwacho bali mukwekweka. Si kwekweka. Just mwa batangoberera nakumanya wendi maybe. Ebyadala. Yeah. Nachikula change se muri sanyo. Enako zino wali wakazungu ke bakoze sakagambo. Yeah. Nti omuntu abeera mundanga teyewanyo bantu aba introvert. Yes. Right? Yes. Naye tegwe toli. Si ndi extrovert nyo. Naye just nina lines wenko mandiri nina waliwo ababeera mu middle. Nga wayogera ku personalities ezo waliwo ababeera mu middle. Nga si intro, si extro. Yes. Yes. Yeah. Nga atanyumirwa nyo nga ali yekka naye bwadda n'abantu wano nga aseka nakola ki. Naye nga ye nga muyawulira nnyo emirembe nga ali yekka. Okay. Yeah. Now, besides that, less than a year, the integrated DJ. Ebidongo bibanze mbanga ki? Ebidongo, so olugambo official nabitandika 2015. 2015. Jibe myaka emeka kati nga mwenda. Myaka mwenda. Mitono. Mingi. Mingi okuba kati nganze nga sikumanyi. Kirungize mbadde nkumanyi. So, natandika 2015 eyo nga nkyali kwina. Nali maze campus went. Okay. Kati ndoza gwe mulimu gwe nayingira mangu. Okay. Ogwali guyinza okumpa akasente awo. Okay. Ngwabi nasoma bayite binampa sente. Yes. Nali makerere natandikira okuba nali mbera kawala then ere balance charge jukira bagiyitanga ngoga 1 bar. Eriyo. Ya walinga une rock izone. Abajimanya abekawala bo bagijukira izone kati nayitawo nga byachuka da walinga ba DJ izo Samuel nga bakabaka beyo. Yeah. Natandikira mpola. Era ebisera wali ne ize Samuel yali akuba endongo. Era agikubira ddala. Era agikubira ddala abadaniyo. Omutegede daniyo. Oli owekikadde. Nga bakubira ko izo. By the way ne daniyo wene ntebe naye kati mbo akuba kikadde. Naye ate ye mutegede mu lockdown. Nange namutegera maze kujjero ntebe. Simanyi oba kiki. Si kirungi ndoza ko salinya liba. Exactly kinali njogera ngamba walo DJ banji bejora nabo nti ekibi kyaffe nange kanetekemu okozesa erinnya go wakozesa erinnya eddungi kaliriri naye ogamba nti okozesa erinnya lyogwe DJ Roger, DJ Emma, DJ Richard, banji DJ Robert. Ate already mwagamanya mubamu basita. Exactly. Kati mugamba Roger. Nti gwe Roger oli agambirawo Roger. Ugamba gwe Emma, oli ategera Emma oli gwe bamanyi. Nenga ba Emma banji embale bushenyi. Exactly. Kala bamba kola mu ka difference nti neryawukana mu mpandika goba Roger. Oli na assembyayo je, oli na assembyayo like that. Just a twist. Nenga. Okay. Byali bitayo watandikira. Mine. Tebyali byangu. Okay. Ntandikwayo nateba nyangu. Okay. Yes, tebyali byangu. Akabala ke natandikira mu kali katono. Yeah, nga n'obusente bakuwa bwe mbogera kati ebiseera ebyo. Ningo just kweyiya bakuwa ekyokulya transport n'okola naye ng'okola all night.
paka customer asembayo. That's a journey. Nange no nazanyirako bwerere. I played music for free nga ndi mu bbala nno. Then entuuka nga nfuna 15,000 olunaku. No. Nentuuka nga nfuna 3,000 omwezi. Nentuuka nga nfuna 1,000 wiiki. Nentuuka nga nfuna 15,000 olunaku. Paka price negenda ngerinnya wete. Paka otusa ku bukadde 5. Ekyo kirungi. Bukadde 5. Yeah. Bala matona genzo ku bukadde 5. Yes. We're not providing accountability. Satisfying okufuna millions of time. Yes. Speaking about that, actually chanzibula amaso nti muli muddala. Yeah. 20 omwaka gwali 2015. Mukwano gwange gwe twali tusoma naye Makerere ye yali oleda ino mulimu ekkololo. Yasooka bala bagitanga igwana. Yes. Ne kati byakyukakyuka abaaliwo babagitegeera kati bagitalo eno bakati ekenji bakyusa erinnya. Actually zakatuuka ebbala nga 3. N'agenda ku bala bagitanga Big Mics. Era eriawo kati babagita Aura gakyusa amanya. Yes. Eriawo kwa Kesi Avenue kati we natuukayo ebiseera bye walingawo DJ Aluda nga akolerawo walingawo bandi bagitanga Janzi ne DJ Benji ne Ivan ono ali ku NTV kati. Yes. Kati gundi angamba Charles angamba Mr DJ akubira wano gwe yagala ebyaba DJ ojja kujja nawo mulabeko ye matira ye Mr DJ ono ko Radio City yali Radio City bayizo bate bamutegera abato ye ita Mr DJ erinnya lye Mr like MISTER the DJ. Yes. Kati nga bangamba afune 8,000. Sirimba n'obuza Ivan okwentiva. Afune 8,000 akube sawa 2 biseera ebyo. Ndako. Muntu ajana afune 8,000 sawa 2. Kitegeeza muli muddala. Kisinze nje we package nzemu. Naye ngerawo nga owulira Big Mics yali ya muzungu nga ina type ya music jagala clientele ye yaba high class abazungu baberomo. Kati ngalo music omugo okuba ngoli DJ no muzungu najja na stopping nagamba next time you're playing that music make sure it is earphone mode. Okay. Kati nga clientele yoli class ye jako engeri jabera kebweru ne music wengera apiringa eri boss ne ba customer. Yeah, it is worth that money. Okay. Yeah. Kati awe na kitegerera nti muli muddala omuntu osobola okwe packaging n'ofuna sente. Era kati bangi bomanyi nawe nga bamuyita nakuba night 2 hours nagenda nawe walala nga afuna sente zisegerekeka. Yes. Yeah. Okay. Kirungi. That time mwakozesanga means ki like okufuna music? Downloadinganga music. So many engines woyinza okufuna music. Then omulala twamujanga ku zi libraries. Naso yaberangawo walingawo ennyimba ezimu nga tomala gazisanga ku internet naddala ennyimba ez'abana Uganda nkadde ezo nga tomala gazisanga. Yeah, true. So library was the main source. Era kyankola bibambi waliwo gaye yafa was this year last year Isaac Essen. Sikiwantu waliwo wano DJ mu Uganda nga talina mu luyimba lwa Isaac Essen selector. Kituufu batono. Batono pozera abakatandika. Yes. Ate nga ate abakatandika tebadde sono kwa audience era nga bogambye kiyinza okuba ekizibu kubanga waliwo atalina nyimba ze. Twatuukako n'ogenda ng'eyo ku Majestic ku Yamaha na tuli ku music collection. Yes. Alinjoyera ne Jeffins juice ne mugamba omuntu kali saa zino nga ayagala okunkola ekintu atwale drive zo. Kituufu. So enyimba ezimu twale nga walunoonya dda nosanga DJ muno Venus naluwaga kikiyimba na kinoonya dda tenga akina na mu video no collecting bwokyo. Waliwo time nali nafuna music some guy claimed nti yali akola ku Radio 1. Yes. But nali mu database ya Radio 1 nali simumanyiyo. Yeah. But yali na drive ng'agitonda. Ngali authentic si yabo biki kuba yali na nyinjiko. So ne drive emu nenjigula nga kuliko music audio classics ezenjawulo international. Zotamala gasanga walala all the time music nga sounding bulungi nnyo. Yeah. Actually music oyo namuwako DJ Shine akopako. Yansangako nganzanya nagamba
enyimba nga 5 z'okubyawo nga soundinga bulungi nangamba zimpeeko katwena muwanga ziri divided folders yasitula byonna nagamba Madison muno music Madison lanko. That's how I came to realize it, that music gonna linfonye yali special. Unfortunately like nga mwezi kumunga na drive eyo ebaja ne babbe bintu byange byonna Jesus byonna na ina drive yali liko music wa na Africa ne Uganda music munje mukade nompya kati ngeri drive yokka babi byonna ne laptop yako nensoka freezing ngendo okudayo washayinga music akyamulina bambi atamulina naye so yo nanfaako what so muntu wakubako drive it's a dead end very abata machakoze akiro twala oba laptop okisege ebirala tebizikawo kyokamba nakaza wate ne baddamu ne batwala drive banzi binyo kibinyo kubeera bano ndoza bavuka betweliranya tufuna bakwano baffe mabara kyokanga kintu kyandibadde nti bwoba oyina ekyo yawe enyimba zenjagala nti nina okay gundi oyo ayina lingala sitabalaga saka ayina bakadongo kamu any other general mutukirire kuweza enyimba naye nga bwoyogedde kati ku level gye ndiko I can access many DJs mugamba gundi and they are very free nga tebakusigyeko sente wano bakwetaga sometime jakuja akose controller yo nga tomugyeko kasente naye mama bafaki simanyi man selfishness erimu human nature yeyo omuntu yeyagaliza nnyo agalabe anyway but anyway that time abagaga babayisanga batya abagaga batuyisanga mu ngeri anga mulabo yagambye ngera DJ tebamulaba nga omuntu nti ali instrument okubeza abantu mu balanti gwe nebo oboze batoze bafanyo ku barman batenda chef songe banga nze lienda bye business ya bar DJ pivot yetolelwa ke bala wabataliwo music wabataliwo olaba ne wabatali tewali DJ at least bade come be non stop exactly senior B mukoleyo obera bushenyi DJ senior B DJ Cass Baby ngeyimba abantu banywa bakumanya ngagolye no tudde imagine so DJ akola omulimu gwamanyi okubeza ebala namwe mukimanyi abambala mukiraba bakimanyi mukiraba kati nayo baki gola wakati balanga bulaze tigundi agenda kujja abantu ne babero ne bayika banji DJ bwakuba ekibi abantu nga bekyanga ne batambula ne bafuluma bakuba yazo ogenda kunywa kamu olaba nti music watanyumye atambulirawo eyaze nga bimunyumira nga badde so akolwawo n'asaba endala sebiseere batuyisanga nga si bulungi nga tebakulaba mu value y'amaanyi hence the sente zabeeranga ntono ze batuwanga mitwalo 2 mutwalo nga toyina na utandikira kugamba nti raising eddoboozi nga chef 2015 eyo already nze nali maze okugenda ku bicuba nali maze okuva mu bino ebya permanent nga ngenze mu bicuba kuba I think nasemba okola permanent ku Club X5 awo Entebbe Town ngekyali awo wali street club awo nasemba okola permanent yali 2010 awo there nengamba kati njagala sente tewali kirala I want money so nentandika ozoganya wano newali nkoze remix zitambudde abantu bannebuuza ndi mu baale muntudde so mukama nayamba nentandika okulaba emirimu egyenjawulo giri serious kati 2015 kintu nali nga bwe twabibala nga by then had you joined Dembe FM? Yes. 2015 actually that's ologo maka gwenye gwe nagendayo officially because twagendayo mu 2014 ngatandika okuba ezo battles ezaliko kati 2014 yo twalinga on and off nga bakoleta noisa weeks 2 ne bakoleta noisa weeks 2 webito ka 2015 nengendera yasindije yakolako ku Dembe yakolako ku Dembe nenge kyali na Kasero
Ngekyali ya Bitatule. Ngekyali ya Bitatule. Okay. Yakolayoko nga actually yajja nga jokusitulira Shirubaga. You serious? Yes. Yasindi yali bag boy wa DJ Shiru. Nakatera bachali. Exactly. So wato yamuletanga but ngolokuba nti oberamu munda ojja n'owakabi owakabi asobola okugamba tumirako. Ati mu kutumira nga olina eddoboozi liwuli kasi bubi nga basobola okwebuuzaako obadde ogamba otya wamma ensonga bwe zitudde oba discussion n'ayingira mu bwatyo mpola mpola. Kati is a big guy ali ku CBS. Very big guy, very big guy. Yes, DJ. Yes. Okay. So baby ebiseera and life was moving on. Wamanya ddi nti kati nawe olina okwapinga up your game? Bwe nalaba waliwo abaana bangi bwe twayingira mu myaka egyo nage olaba nga ate bo mu mwaka gumu bali walala Karolo DJ omugwezi jukira wekawa Kasubi Kawala bamuyita DJ Stubborn. Saazi nalina kusanyu. Yes, Stubborn ali kusanyu. Okay. Stubborn. Always Stubborn ali mu, is it Canada? Dubai obeyo bweru. Ono owokusanyu bwala kaba mutegeera kola ne bakasi. Kati oyo DJ Stubborn. Nageno mulira akola ku yali Venom. Venom yali ebisere byeri kabalagala. Yes. Ngamba agenda okudda bakozesa zi Mac. Nabikyuseemu. Naye obuzibu kuva dda DJing bade simuteka my hall. Okay. Like 2015 gomaka ndoza gwe nakola 2015-2016 andi active nti nguli lunaku kube balaje nakolera mu bale mu ngambira resident DJ. Ngobero mu Monday to Sunday. Okay. Kati nga njikola just for livelihood nti ofuna akasente akakobeza nga bononye ekiddako era nga emisana mbeera mu cafe noonya mirimu applying era olwafuna omulimu ndowooza kye kyannemesa n'okubeera big nga big nga abalala okwayo obudde bw'okudijing. Yes naye nga omanyi music alinga calling kiringa omuntu ng'omuyimbi mwemuwoza yabule era ne waita emyaka 10 egola acute kaye akubye akayimba kubeera nga kuyitibwa nange waliwo ngamba enfaaki oba oli awogeola abafulumiza ennyimba ennungi nga you feel like this music I ought to play to people. I ought to enjoy it out there. Ale kati gwe DJ okimanyi sometimes you don't enjoy that much ngawe wandibadde ng'okuba eno. Is it that rain? No problem. Okay. So kyekyo I understand. Baba Abo budde sijjukira kumanya ko DJ ngali outside Kampala naddala mwezo sababu areas ezo but nali manyi DJ Hats mumanyi DJ Shark mumanyi Big Fish DJ Luke Young yeba yali DJ kyomulala kimanyi wona ali bamanya bona ba Mac be waliwo ne DJ gwe bayita DJ Vito mumanyi bali babale ne Mac oyo oko NBS nate Mac namumanyira ko bale yali eri Wandege ya Bulldog something no eno nga ku YMC waggulu eno mama njera bidelinya so line Venus yajogerako nenje mujuti stick out je namanyira mukadde bwatyo Mac sewo yakwa stick out Mac oba kuba ku stick out okimanyi sawa eno Mac yamu kwa DJ kata abali mu specializing anti kati akwa oldies why is fit now exactly okutuka ko yo level no kubanga yes you have seen, you have done, you've been there, you have conquered. Yes okay so obode ba DJ chabali babamba kati eri of course selector J aliwo
Shiru kuva dda abaddewo era nakati akyaliwo. Nze Mark nali already mutegeera. Walingawo DJ bamwita Mark Rebel nakati akyaliwo. Akyaliwo. Kati erinnya Ronnie kati naye alina ekizibu nti Ronnie bangi naye walingawo ku ebiseera ebyo walingawo already ebukotawo bagitanga digidda abamanyi music bo bagitegeera yajja n'ekintu kyayo yongeye kuba music yekka program yayo kati yalina line up eyo yona oyo Ronnie yaliko digidda. Yes, Emma Snoop kati oba Emma Snoop yabiwumulamu kimayo mumanyi Ronnie yaliko digidda teyali DJ wenatete samanya bulungi ze kuba namusanga ku digidda ne DJ Robbie ne DJ Shaba kati omugenzi DJ Shaba yali mubi mukyoli oyo RIP yali muzibu playlist yengeri dope simulabanga nako so we nawalabira kuba digidda yategeka empaka zaba DJ rani ize somewhere yazirimu naye na tobye ne competition nera no kwangula wangu desinga yani tugende kayunga eyo tutambula nabo nazirimu eze paka naye sawangulana wadde n'okutuuka mu 10 ebyadda abana bakola abana gye bali cyo kyemanyi abana gye bali bangi abalina waaka kuba bayita nageola okutunula bwenti abana nga bangi bwe bati kati nze I got intimidated. I'm like will I out of all these people so briefly chabao nalinya bulinya nenkola ki nenkomawo ne bansekerera ebyadda aseta bana mpaka natukaonga abantu bangi auditions ga abantu bangi bamuka bangi bali idol ngamba no this not me waliwo okukkiriza nogane naye byaddala si wano sijja kuono na kino si kyange nange kyantukako kolumu oba yali club oba pilsner bategeke mpaka finals zaali ku yasinga yali club finals zaali ku Lido Beach club music club DJ awards club baba zitanga battle club battle simanya DJs battle we battle kati that year aba competing abali banji mwalimu ne DJ Ricky Ricky the spin master DJ Ricky yoni ali mu video ya Mr. Ricky star oyo yaliwa mwali Ricky mwali baba era citizen today I'm not sure nenga mwali kati aba participants bali banji kati nzo mungu be bali nze no okugenda okuparticipatinga omutegesi gayo omuku team entegesi yankubira essimu nangamba empaka ziri mu ntebe tetusobola kubanga tetulina contestant w'entebe jangu representing ate ku bano badija bazzo contestinga oli bada ogenda kuwangula jangu twagala tuwo omuntu awininze nga ddala awininze ate gwe ekyo kisaana nga nfuna obuvumu nga ngenda kati ntuukawo embeera yali nno mu bulungi nnyo badije bangi abamu mbamanyi abamu sibamanyi abamu mbamanyi bascratchinga naye kati nga mu bwongo set zange nzirina ng'era mmanyi kigenda kuggwa kati ziwera ssaawa 10:15 awo set yonna ewedde buli kimu kati bagamba katufunemu guest atu-entertaining muko then battle zitandike batuwadde bulungi nettaaga bulungi nnyo batubriefings emabega wali batuwadde ezo t-shirt za club biki nga baleeta ragadi kenda maaso ragadi atu-entertaining kati ragadi yazanya music of course yali ayita nnyo mu old school nga manye myaka gye kati alina ekintu kye yakola yazanya instrumental ya move move beach mugundi Ludacris then naleeta akapera kanakudata by that time olimbala nakudata lwalinga like a week new tomanyi kyali ku beach first of all kyali si kya bulijjo kuwulira akapera ka luyimba ebiseera ebyo kati omusajja nga akaleese nga n'engeri gye yali akisinkinzeemu kyali nga si kya bulijjo kati n'atandika okuscratchinga side eno wali instrumental ya move
eno ascratchinga akapera ka nakudata Red and Weasel nga wabitawe bimba biri perfect synced nga kiringa kiri edited omanyinga munabera ngo linga ali mu line bot notandika okudde mabega mpola ngo obulira mu bantu in my mind I was like bwabanga Catenarizer bwati bwakoze or main actor and I disappeared. Yes, I disappeared. But nezitandika ne bagenda ku second round ne bagenda ku final ne ndio kankomawo. Era nenda bulungi Ricky nga atwala award. Yes. Nga akigwanira. So ndozo labi. Osegera kironyo kukiriza. Yeah. I was going to be embarrassed. Osegera chokanga abasajja bali bandesi nga banesiga. You rather stay out. Exactly. Yeah. But I've participated in battles obumu nembuwangula obumu ne basaliriza of course wajogenda nga waliwo mwana wokukalo I am sure nange mba participating somehow somewhere Mtegesi yali abere no ntebe obo oli yawo yali gambe award esigala ntebe ne bajimpa naye in my mind I was already beaten so naye ebyake byali sesa kubanga linnya we balanga ne bagamba tutandikira Kayunga ningamba kangendo bwe Kayunga bufalambulageko nininya neteka mu sente nagenda ide before ne pangisa ne guest house nesuleyo ngamanya abeyo bafala tebali nyo informed about it. Yes. Enkera okulaba abantu balinga 10 I'm like nabano baina idea jeni nanti bavudde mukono Kampala kye kyanzigira mbongo ngamba basinga siba muno mu Kayunga nabo pulling back man. Olugendo lubadde lulungi of course ups and downs zibaamu ng'ekintu kyonna naye kati nze ngikolanga hobby nasalawo ngikolenga hobby saagifulanga career nasalawo bye nasoma kumanze nasoma tourism yes naye nga music yabaddengawo nga mwagala followinga up to now so since gitwalanga hobby do you also get like the traditional job hazards ebizibu n'ogamba nti ngabana abakikulembeza namwe mufune bizibu dala kubanga wembeera mu ku set oli etajja kumanya nti oli ku hobby oli career yamanya DJ biti byokubye byonna bibaddemu yes kati I think that takes me to your next question byensanze mu ebizibu ndowooza so byebyo kati nze audience okugaana acceptinga olumu walo wekigana nawo kibadde mbuli DJ naina walo wekigana golabo okubye agala ku introducing enyimbe empya oluyimbo olupya you feel like ono muyimbi ayimba lese olabi other piece olabi aroma noga omwana naayimba bazawi abembi banjinze banga lemazemu betutobye nabo ku introducing eri abantu ne babategera later nenga go wababeera bugati gwe senior beauty manyi banga lyenkulabi obera ne exclusives nyingi z'abana Uganda kati agendo booming eno nga wamumanya dda nenga wali wasfagolinga no kikubamu nga byombe bagamba lwacha tusiraka abanda bapya kati ekyo kitera kumpisa bubi audience okurejectinga tenga golaba okikoze and then neba bossa baba mabala eyo challenge no ya amaanyi nakati njirabya mabala nakati bakyakina nti ogenda mu kifo nkozese bala chatanyige kozesa rev ogeze ku rev nanyini rev yenga ye oba nanyini oba manager aberawo ayagala nnyo reggae ayagala nnyo old school yenga ye kati balese DJ Mark balese Senior B atandise okuba ebibye nga skedi bwe ino tambulanga we yagibaze ye boss azze customer tanayogera tewade ya complaininze ye nakugamba kyayagala otambulira okwo songa lechi ku affecting eri kati baba lite bamanya kumbe goli ku chichi ku order ya boss yagambye ku amapiano bwayagala kyantuka koko nga nakajene nti walo balaje nagendako amapiano nga yakajja balina akajanja babukide tandise okubanga bamanyi music ze jani otambula mpola ebisere byo nga mabala gakola branch sawa 11-12 kyakutedda dalireyo ntibo ogimanyi adibande singa guest kuva Kampala nyingidde nkubye tandise ndyawo mu BPM 85 omwana ngamba boss agambye olina mukwa amapiano
nze namugamba ono faayo amapiano mwegali naye kirungi waliwo DJ addako yagenda okugakuba era saasukka ddakiika 3 ku set nenvaawo imagine oli nalowooza ono akikoze manager gwe batumye akikoze kugamba nti genda tetukwagadde mu test yo simbi sinungi. Definitely olwokuba baba tebaagala kozesa lulimi lukambwe naye ebyo baba bategeeza kagize wetu unakiperceiving actually okujjako nga just omuntu avudde mu audience najja na pressing request naye order wejjanga bwetonga evudde from above baba tebasiimye naye baba tebaagala kulaga kati awo olaba obuzibu n'obulabuzi bwe tulina nti ne bano abantu bangi nnyo bananyini mabaala bangi bagakola nga nabo bennyini tebamanyi music nga ne business gye bakola tebagimanyi osegeera oli ajja nga muwagizi wa music muwagizi buwagizi ate omuwagizi abaako limit abaako specific agenda gy'aba asinga okwagala oba specific type of artists baakomako okutegeera kati gwe bw'ojja nga ozenga asigenda okusoma audience ye ogifeeding ekyolooza nti kirungi oba ova ku mulamwa ye gwamanyi ate remember abawagizi abali abalaba oyagala genre much as you love it and you know it. I believe DJs are DJs definitely bakola extra step of knowing abayimbi bamwe and they go deeper than you solobera ne playlist kusimuyo ziwuliza bukasero exactly ate zayagala zizanye ne unaina binje mabega bimwandi akado owulira ne mutamuwana chance eyo n'obuzibu bulala bwe tulina nti badijja abamu kati waliwo kati nga badijja abayize guno omulembe oba ogwa lockdown oba like nga 4 years up to this time batonda music gwe balina yono gwe bamanyi Afro Niger exactly osegeera kati ogenda okulaba nga ali limited bwajja era beba batandika n'atuuka mu kifo ssaawa 12 n'atandika ozannya amapiano kubanga ye yafunye akapiano akapya okuva ku Spotify ayagala akasampling yafunye ka trend okuva ku TikTok ayagala akasampling so n'abanga somewhere nga ne boss we nawe yandibadde nga alina ekirala kyayagala but because DJ gwalina feeding ekyo atuuka okulooza nti kyekiriko kyekyakabi kati gwe bojja nga tokubanga DJ oli gwalinawo bulijjo alabanga gwe ate atamanyi but oluusi buba ate butamanya bwoli bwebulowozesa nti kyebakola kirungi so bwe buzibu nabo nti badijja abo oba twetaaga ki oba bayige ki semanyi naye kali nga gwe mukulu waabwe abamu boolabako eyo bagamba bakola research nnyo kuba kati abadijja ab'omulembe guno baze 3 years now balina challenge y'amaanyi music mungi nnyo waba balina okusooka okuddayo emabega ate audience gye mukubira emanyi music mungi n'okubasingako ate abantu abali ready okuspendinga be bakulukulumu kujja ngo manyi nti ogenda kubira bano ba high school bana ate tebalina ssente tebanatandika kupatinga olina okuddako emabega music mungi nnyo there is more to music than amapiano than this Afro Niger wave so so speaking about the hazards biyo bingi of course nange banzibyeko ebintu ekiro ng'otambula kiro banzibyeko ne mu nyumba oli najja na breaking anatwala zi controller bintu that's the worst thing okuloozinga ebintu ng'ebyo nga bitandikidde wali kuloozinga computer okuloozinga DJ equipment oli abakozize emabega mu path ya DJ of course ne sijja ziyita nkokola kozesa ekigambo kikuba enkokola mukikozeseza nnyo ezo zibaawo ezo tezibula zibaawo naye zisinga kale badijje be bazireeta bannaffe ne abeeyita ba host abo nabo bananyini buvuyo ba host bananyini buvuyo ne ba manager b'amabaala tusobola nze amabaala gembaddemu gendabye genkoleddemu nanyini baala kozeseki riders
riders lounge yozo kwesanga nanyini bala yonga yo proprietor tamayina ba DJ baberawo exactly tamayina schedule zaabwe exactly atinga manager ikamala byonna yes tata ina host amutegerera exactly kati host aina abantu bayagala bakole yes ate manager aina abantu bayagala bakole yes kale bwe nambi baddenga mu buvuyo no losing emirimu mu kusika omugwa bwe kutyo definitely then ebizibu ekisinga okunuma kye kimunti amabala mangi genkoze njalanya amabala gatandika amabala gatandika okusinga amabala gaina amanya yes era ne DJ ali eyo kiba kirungi nnyo ebale eri ekuteoredi eri established nongi eyamba kwa platform naye toyinza kuwangalawo exactly kiba kirungi no utandika ne baby wo nomulaba ngakula nawe kikuwa essanyu yes ozimba night you but not so many DJs are willing to start exactly ali muchogerako off camera ngulwe nsanga nti abasinga ate nabo ayagala already awakutte nti ukikwata wakulo okutano kutirizi na ate wayagala wenyigi already waliwo abaliwo osege amabala mangi so not so many DJs are willing to start their own nights at yes kanize kizibu kyensanze ngiri gyendi loki siri nnyo mu manya ogera nosanga ebbala eri eyo bagita batya nti we bati otandise nayo gumikiriza n'akasente obutomujjaako kanyi n'okola nawe oyagala ekule etukeko eyo mwezi ogwoku weeks esatu agera olaba kitandisa okukola host ayitawo wano tuweewo vibe wano tusaba abantu basobola okujja tuleetewo vibe olaba balese senior B kozesa erinnya kyatanyiga balese Pito balese Baby Venasi kati gwa atandise night yo ogizimba gojeri late oba gwatandika wano gwatekako ebyuma kale ebyo bibadde binkola si bulungi era bigenze nga imalamu n'amaanyi n'okutandika amabalaga so mbadde nkyagalanga nnyo ate nga nkikoze nekinkoleranga nnyo gye mbadde nga nange ensanyuka ne ngamba at least I'm part of the journey ya bala eno laba actually kweri video ya Isaac Amula nayogerako ku Bala Fire and Ice nempa credit CEO Eddie Ntambala. I've never seen a guy like him over CEO of Amabala bonna amabala manyi nange nkozeemu waliwo neyantuuza bulungi twatula bulungi ne twogera nangamba kati yalina Saturday ngeri closed fair kati nangamba njagala olunaku olulala wano naye banna badije bonna bengamba tebaagala olunaku olutaliko bantu ate baagala sente nyingi ne mubuzo olinayo olunaku ki nangamba Sunday natandika okola mugamba kinaaba kitya wewagirawo yali ekola etya ngeri down nga tekuli yadde omulema abaawo kinaaba kitya kati nga twogera nga tukanya sente nga ngamba naye mu mwezi katulaba omwezi guno gunaabazezo Sunday nnya then nja kuba nkola ki tutuula ne twogera twongezeemu anti ku Sunday ey'okubiri Sunday yali esinga Saturday ku Sunday ey'okubiri Sunday yali esinga Saturday tugenda wezi omwezi mu kifo ky'okutula twogere ebiyamba nze nga bwe twakkanya yantuuza naŋŋamba kakati night mbadde njiraba night erina engeri gyekususseeko mbadde njagala tutandika okugiwamu hype tuleetemu badijja ab'amaanyi naye looked the guy nensituka nemuviira nga simuzeemu yadde and I never returned. Ekizibu ekyo kyamaanyi nnyo abantu simanyi lwaki oba kiba bamanager oba bahost abo babapikapika ne babateekamu akatwewungu ako kisoboka kubanga ebyo ebigambo bikozesebwa nnyo bahost mbu night y'amaanyi tugiwa amaanyi egenda kuyiika ono mwana tagisobola okanga gwogizimbye nze babala mangi genda beeyo ngaekola bambi omwana talina nalinnya akozesa na kompyuta yeyo kayoka maybe muyambe kola leeta equip yabere w'amaanyi ng'abalala akozesa kompyuta ye nabiki kasa kitandika okulinnya ng'oleeta wa controller okitegeera ng'oleeta wa controller wempeera credit oyo Eddie wa Fire and Ice
nti abantu bangi bajjanga mu night eyo kubyegezaamu. Badije bangi nnyo nga bamugamba omusajja ali loko nnyo laba audience gy'olina takisobola. Omusajja nga babuuza ebbala eno yali tennatuuka wano, tewaliko mmwe yajjanga wano, mujja kubanga omulenzi oyo akoze night eno eboogeza obwama. Ate nga bwe bavaawo nga nkubira essimu, waliwo ne gwe yalikodinga nga yali amanyi mukwano gwange nnyo, namulikodinga nampeereza recording. Nangamba omusajja oyo si mukwano gwo, ava wano eno ayagala night ya Friday naye wulira byayogera. I listened naye buli we musanga mutunulira nti neŋŋamba beba abantu. So ye yaba forwardinga nga ku night eddala nga bagandi n'olwokusatu luli free, olwokuna luli free, Sunday li free, mujje. Ayagala otandika night weziri, tojja mu night ekola. Ekyo kirungi. So sigamba nti okola ne badijja abalala kibi. Si kibi, naye omuntu ajja ayogera ebibi gwe twogerako ye mubi. Ye mubi oyo. N'ekiri kye mbalenga nti okukipinga eyatandikawo night. Okuleta ba DJ n'okwongera ebirungo mu night, it's okay. Once n'oleta ba host n'oleta ne ba DJ abalala. Naye nga noone eyagitandikawo abeera ku board era omuwe respect. Si actually nalo na kusembayo abaliwo n'abakize. Actually waliwo gayo mulala gwenyinza naye okuakodit naye ye sijja mwogera manya. Ye yatuuka n'aŋŋamba night eno nga wogiraba. Olaba otya bw'otandika okuletayo ku badijje banno ne bakuyambako. Gwe bafune enzo bw'olire budget. Ompe budget tulabe. So ekyo kyampa amaanyi kama nti tanzigyeko kutandika kwange asigada mpa respect nti n'omuntu yenna ajja mbere nga ayise mu nze. So it felt better. Actually nga bweyogedde abasinga kale abalungi bakole ekyo. Agamba nti senior BA yatandikawo Sunday. Okay. Kamuwa olukusa ye amanya nakulekera n'obuyinza obugamba ono yagobera music scheduler. DJ scheduler n'ogamba gojjo tandikawo n'agenda. Gw'omugamba nti tuleteko Cass Baby tuleteko wano. Tuleteko ku bayimbi. Outage music. Ebintu ng'ebyo. Kirungi weta aba DJ because naffe tukola nnyo get overwhelmed the night wezibeera busy. Okola nnyo wetaga abantu ne bakuberako. Tugamba tetwagala aba DJ babeere ku we want. Tutwala bubi. So wali abaddekawo n'olowooza ku kyokugamba nti maybe you're deciding a genre of music gwe gyoyagala okuba ebirala byonna bireke? Yes, so much because my favorite genre is hip hop. Okay. Njala nnyo hip hop naye abantu tebamu receiving bulungi ate age limit oba ogamba nti okubire type age weight. Good question. Singo badeko mu audience yange. I don't appeal to people below 20 years. Might find me very, very boring and the worst DJ of their life. Okay. Yes. Okay. Yeah. That's nice. It's not nice. It's nice. Okuba specific. I'm very, very specific. Yes. Kati nze neemanya amanyi gange ate kirungi okwemanya. Kirungi. Kati era nali njogera n'abadijje bangi. Kati waliwo bye bakola naawe njogera nawe off camera. Olaba kati nga Victor kyakola ekyo nze sikisobola. Siri muntu wa hype. Exactly. Sisobola. Ate kati nze naturally ndilo. Ne engeri gye kubamu style yange siri nnyo muntu wa club hype. Njagala nnyo lounge. Olaba nga Mr DJ byakola. Is a lounger. Riders lounge wetyo. Yes. Right? Kubuka. Oyinza otwala ku street club nenema. Exactly. Oyinza otwala ku club kizomanya zikwatayo ne babuka ennyo. Irish. Yeah. Unruly. Catwalk. Oyinza obutazisobola. That's why in my DJ life I've always preferred being a warm-up DJ. Nkola warm-up set. Okay. Enyumira nnyo because nkola byonna byenjagala. Nga bali tebanajja basaba ziri ezibakyamula ziri zikubakyamuka. Abatulaba tukyali ne Chris wano ku DJ Senior B TV every single Friday mbeera ku Login Lounge bera bucket night. Login Lounge eri Galuga ku Ntebe Road Chamira ku Kidde Galuga. Kifo kiri ku kirabika bulungi nnyo bw'ojjawo tekijja kuswaza. Ne lunaku lwa Sunday tubaawo nga tuli mu kikadde mpola. Ddala ne Venus DJ. Yes. DJ Senior B ne John X Pro. Yeah. Mpozi n'okubajukiza nti lunaku olwokubiri mbeere ye Buwaya ekifo kitadda Point Bar
ewa Moti oba abasinga mumanyi nga ku Birawuli mu Kikaaya. So watubeera buli lwakubiri ekiro ebeera bucket night nawo. So tuba mu kunyumirwa. Kyolina okukola subscribing, onyiga ka button yako ofunenga notification nga tutaddeyo video. Then sharing link eno gyoweko ku muntu omulala. Emboozi specifically gisharing egiweleze DJ ali eyo atandika oba ayagala okujja amanye kikyagenda okusanga ne kikyalina okukola. So kubingi ennyo bye tunyumyamu wano ne Chris. Wali baddekaawo ng'oli ku set yo omuntu najja from nowhere ba audience oba ku timu ya kifo bw'oli okolera n'agamba nti vibe ekyabuzeemu. Mirundi 108 ebyaddala emirundi mingi nnyo. How do you react? Usually kisinziira nze ndi disciplined nnyo. Njala nnyo ne audience eri disciplined. Kyobula nagambe waliti nze mbeera nnyo mu warm up set. But even the warm up set, even in your comfort zone, era ebizibu bikusangayo. Kituufu. Obeerawo ssaawa 2 ssaawa 1 okimanyi DJ waddako ajja ssaawa 4 5 ogenda mpola nejja neyo. Yes. Olina jagamba kitu nga kibulamu. Kintu nga kiganye. Olina wokivuga otambula mpola. So it happens. Okay. Naye how do you approach me? Okay. Ninamuka pride kanji nnyo. Yes. Tomala ganchunga bwotyo olwokubuuza okunywa akacupa kamu. Kati bwejja waliwo abajja aba mukyalo aba musajja nagabambi abadde okuba school mulungi abadde okuba reggae mulungi naye giramu katono. Oyo muwuliriza. Abeera fine. Waliwo ajja nga ali entitled. Yes. Abo nabano batimu gundi. Olwokubasa ayagala oluyimba lwa njogere kwa natanyige. Abayimbi bonna ayogera. Okay, Shiba. Nabeera entitled alina okulimba lwa Shiba, alina okulimba lwa Fik Gaza. Yes. Abo be basinga okukimalako. Yes. Okay. Era tebitera kuggwa bulungi baleka bulesi. Nabadijja abalala abali established bayisobola okikugamba. Yeah, definitely. Baludda tomuletako kajanja. Era kyovolaba kati obuzibu tuyina amabaala, bars, pubs, lounges. Yes. Nti DJ set ebeera awo kumpi. Nga eri accessible eri buli omu. Yes. Naye kati ziri clubs kyobola abaludda bazaagala nnyo. Illusion yayinanga DJ booth eri waggulu eri mubire nga tosobola ku accessinga DJ unless. Naye kati wano ali kyaliwo banga woko oluyimba ngo lukitegedde. Kubanga kuli kumpi. Kubanga asobola okutuukako. Nakoze sense of it. Yes. Wali ofunyeeko omuntu nga yeewa ku kifo w'oza okukolera n'akugamba nti kibula muntu kyusizeeko oba kibula mu kigaanyi? Yes. Bingi nnyo. Naye nze from experience ebiseera ebisinga kipasivinga kuba Abaganda bagamba yakugamba. Yes. Kale lajja nagamba abakasitoma no bacomplaining eri emabega bagamba music tagira. Mbanjula mubuuza aliwa manja alontwale ku table era sometimes I'm bold enough to ask. Yes. Aliwa. Manja lansongereko ku table then I'm certain ngamba okay bali no bategera nti bakulu bato abo kitegedde naye oli asi generalizing naga aba customer bagambirenga gotunula ba customer wala bali mu mbozi zawe banyumira. Exactly. Kati ze kintu sekoko actually it's a certain place. Then waitress najja ngamba bagambye bakyusizemu ku music konze music ki. Nangamba tebambulidde konze mbadde nsaboddeyo babuuze baagala music ki. Yes. Kati oyaddayo n'akomawo n'agamba mbu ebyo byokuba tebinyuma kuba ebinyuma. Ekyo kibeera general nnyo. Then nemubuuza batudde wana ngamba bali we baali nga so balaba. Nemubuuza banywaki. Kati namubuuzaako. I was like, ozala waba customer. No, just want to get the class. Exactly. Kubanga olaba mbasagala ojja otuula oguleka soda nga nina mu table ezirinako kuleeti oba emizinga zinywa tezirina buzibu gwe wakasoda ojja ongambe mbutukyusize ku music nga tosobola kudefininga okukyusa kiki kyoyagala. Olaba kati n'abalala ne bajja kibaddewo omulala ajja nagamba bali bagambye akyusizemukko konze babuuze baagala ki nze tebaŋŋambye naye babuuze kyebagala mbwa nze sijja kuddayo bajja kunvuma kati nze ne ŋŋendawo ne babuuza mutumi waitress wama mwagala ki mbwa twagala oluyimba lwa gundi nga baagala oluyimba lumu bwe luti
So sometimes I think muntu yambanga kati omuntu wajana gamba kati baliwe nagaye category jane kusaba bambi gently tukisizemu kola boti na kusaba oluyimba kati no tegeera nti wabasa bya frigo no manya kale lwenzi zako ntambulire wano exactly nodi agamba bugambi byoko bate binyuma tukisizemu kati wenchusa nengena mu reggae osegeera wenchusa nenda mu afro wenchusa nenda mu hip hop exactly osegeera kati ebyo nate babibala yes then it's still about that katwala bakola aruda chita cross generational relationship says oze senior B oli myaka 5 dating akana kamyaka 19 oba 2 yeah okalese ku login ndi mukukuba yes gwe ngwe oli okene music ate gwe sponsor exactly na akoba bichi aboa dictating de tandise kati obera tone in between nkube biriko nkube bisanyu sorry nibe then ne bakasoma batategera theme nights exactly theme nights okitegede nti Sunday okuba ku Sunday login lonje chikadde strictly throwbacks yes bakasoma mu babalungi nyera tubaniriza definitely bonna gwe kasoba ngo yagala chikadde oli oze DJ ali bulonyi nyabala banyumirwa sawa zili 2 exactly osabya amapiano oba ozambe kona oba alieneski kona kati abo theme night ogitegede nti ya reggae otamide bikusaye otani sogize filter nkubira Bobby Wine exactly nkubire kulingala exactly abo kati abo bata soma theme nights ne bali ba cross generation uli mwana mutato oze n'abantu abemyaka oyigide bala ate natona lava cross abo gambye naddala baggayiz abo baba bambye baba nnyo influenced n'abo bakyala ba ate abakyala okosi basalawo kinene bwe buzibu kati omusajja bambye ogenda umalizanga naye omukozeseza kyatayagala kola nenga asanyusa kabo nti gayi ajja kati gayi yenga akimanyi Sunday kusinziza ku myaka gye kangendeko mu kikadde akiringira ku gawuki oba ku then na kakazi nakubira kakazi waye jangu tugende out kati webatuke akazi ne kachamukagamba ne wano music goba kubanga nga wakikadde fete tuli bakadde yes kati ye olwokuba yaze na ate ye mwenyine n'agamba bagamba ba DJ batukyusize mu music nenga ate ye mwenyine oluso mmanyi n'omanya yajja nnyo mu kikadde ngabo yo kumyaka gye kati forest nange bene onyene ngamba go kivuddemu gwe okitegeera bulungi then no langa ate agezako asonyo mune waliwo betulina wali batuvuga speed yes so byebyo kati then n'ogenda n'osanga nga awantu kati waliwo nekintu ekimbuzabuza ekinsumbuwa simanyi oba kinako idea kyotangazemukko okimanyi audience zino ezisinga tezawula actually n'abakozi b'amabala bennyini ebifo bennyini ebikyakalulamu nabo basinga tebawula tebamanyi kiki ekitegeeza kuba ng'ekifo kyo lounge ng'ekifo kyo club ng'ekifo kyo open bar nga tebabyawula kati nojja nga gwe DJ bakuleese nga sama olina idea okusinziira ku ndabika y'ekifo agamba ekifo bwe kiti yadde abantu tebanajja naye nsubira ngenda kuzanya music bwati then we batandika okujja I won't give you an example kati nga ogambye kati nga olabanga nti Riders Lounge ey'Entebbe sisubira nti ku Riders Lounge y'Entebbe osobola okusangawo audience ya Winde then okimanyi nti singa Riders Lounge eyo ejjamu audience ya Winde waba waliwo ekikyamu waba waliwo ekikyamu either ku marketing managing ne location okay kiri bwe kiti kati bar lounge pub yes ebintu ebyo music ekisokera ddala akubibwa mu bar ne mu lounge agendayo ne mu pub agendayo ne mu hotel agendayo exactly ne mu guest house akubirwayo exactly ekyenjawulo nti is the code of conduct okay nti we tugenda ku lounge usually lounge people nganze ojja tusanga music atunyumira so kigenda ku branding ngenda waawo ojja tusanga music atunyumira era nga akubwa era nga naffe tunyumya ebyaffe wano tutudde ku zitebo ngera tumuwuliriza era gwe agezaaveeko ojoka kasantubale tubiriko kati njawulo ebeera ne club yes. Lounge pub bar hotel guest house n'ebirala is the code of conduct era ku lounge kizibu abantu nga basituse bazina basasabaga era bonojjamu nga gwe bote bwoli
bozino ja kusala we kango laba balala class yone etudde nenga bwe bali banokutunulya bakutunulya nenga tebe judde bitya yes yes kati gwe ngomanya tinina kulumba ku Friday somewhere wekikwata gwe ne weso ndi mu kifo kikyamu kati wabere bala nayo nga ebrandize wete rabo nabo baba bemanyi yes because class attracts class exactly. Nzige genda nanzige era ogenda labo omuntu oyo omuga tugende ku riders sikula na wote wali vibe exactly nga yeso tinga nga anonya wala so it's all about branding na code of conduct bino manya enyambala eberete ya club era obasange eyo yeah nenga music akubirwa mu club ne wali agenda otagana era nawe lingala bamukuba exactly nenga boga nti otukawo nga nengere ja soundinga nga siyo olio wachikubo kite mazima ddala osege mazima ddala kati ne tubera ne ba CEO bebifo ebyo nga yakoze ekintu kifonga nga Riders Lounge naye nga ye mwenyini aina kubeera ku windi kitufu ate banji then natandika okusumbuwa nga gwe kifo kirowoleza kati nze lumu bantu alako era ekifo kiri mu Ntebe town yawo mazibanga nga nchwa respect naye kolo kyali kikadde so in my mind okusinzira ku audience gyendabawo nebbanga lyendabyewo nga bakuba ekikadde ababadde bakikuba I prepared myself first of all nga sagala kubafaanana ate nga sagala kuva nnyo ku audience yawo yes naye natuukawo si director nga nkuba bulungi one person from the audience najja nangamba naye mwe wano temukubako ku band music nsoka nenkigumira ngamba kanjiye director najja nangamba bannange natumye dda wano omwana ajja bagamba enjagala kitooke temukikuba temulimanyi bazalunda mu biro but ngotundira ne audience yeno audience nga audience mulimu n'abazungu oka abeeru benzo sabate tumanyi bazungu bakine abeeru foreigners yes nga n'abaddugavu abalimu engeri gye baspendingamwe ng'olabira ddala nti balina a certain type of music gwe balina okureceivinga naye munaye ne bansaba ennyimba ezo and unfortunately era nakuba ekitooke kye bansaba n'oli nemukubira aluna mu birugu yali ayagala ne Sophie Nantongo and vibe netuula wansi people started finishing up their drinks and watandika that's the worst thing kibula abasaba nsinga mukimanyi bannange bakasoma bafa balungi yo nera ddala vibe kuba kati nze CEO we yajja CEO we yajja ye yankutula nnyo like ngagamba yali asindisa abantu emabega baje bangambe nkube ku band music kati nze ngate mbona linganya era reaction yali mukambwe nnyo in my mind ngamba ona amanye ekifo kyalina osegera nga newuunya so kanaba boss nabo babeerayo nga ate abeera ne a certain type of a team abamugoberera nga bantu be nga nabo bategeera kyategeera banene mu decision making exactly so kati nabo obuzibu nabo tubusanga but that aside embozi ya entertainment DJing otugiyingira yo nene dala naye tujja batufunanga time nga tuddamu ne twogera ku nsonga ezimu n'endala but nga tunamaliriza I want to ask you bw'obanga oratinga ennyimba 10 off head ezikoze impact ku music industry ya Uganda nga zo ozimanyi nti yadde nkadde ziri unbeaten yadde nkadde nga ziri unbeaten nga teziriko audience teziriko myaka okay nyimba za Uganda 10 okay gwe zosobola okuba buli wamu nga tewesisemu nga sesisemu nyimba za Uganda 10 muntu ade hotspot nyimba nga nyingi nga bozirowoozaako era njagala ompeyo ba DJ ba Uganda batano gwe bowulira nga bakukusa
Yabanzi kusa. Cause DJ okukuta DJ munesi changu. Dala banje beza laira dala. Exactly. Smile achi buli muye feeling ati yasinga. Exactly. Negwe ekirungi okiyita kirungi nange appreciate gaya ina playlist eri dope. Njala mwegattako like that. Yes. Badije batano. Of course Senior B ndi wano. Ate kisoboka nawe uli chali nnyo onkolera ebyakabi ina experience nnyo. Like playlist wide catalog yo the Uganda ni nnyo. Oli Ugandan but the thing is catalog eri wide. Okay. Ekyatugata kyali ki? Kale jachiba era music. Kali nawe sinza kujjamu. Naye of course Aluda Selector J. Yes. Olugai bamuyita Eyo Marcus. Okay. DJ Joe. Okay. Slaughter Eli abameka. Era kyembadde ngenda kugamba kati ntandise otegera audience yo. Yeah. Test yo. Yeah, basinga tebabamanyi nabamanyi bamanyi Aluda. Yeah, maybe ne Selector J bamanyi. Yeah, DJ Joe Mogedde, Slaughter Eli. Basic kyokana wo n'abantu bakola ku radio yemu. Simaina radio yabafunitya negate emitwe ejo jona amugeno kwesanga nali bakola naye yayagala na radio nayo ndoza yali manyi test yayo bagena wasourcing out ne babafuna. Yes nenga badiji nga bangambi okubanji muri banja abalungi. DJ Mako Kasbaby mulungi Kasbaby mulungi bona balungi kale nzo bulungi kwensinzira nze kanze. Playlist yo your number one. Yes. Not the craft scratch which and then the other craft comes in. How do you blend, how you transition. There are others who go an extra mile and very good on the mic. I've seen you, I didn't actually, you're good on the mic. I was surprised. You can, because as katila aba DJ abaja ngago upcoming DJ ayagala yegomba ba DJ fubola bango bera akantu akalala ko sobola okola kali extra kuyamba konyo kuba there are so many people there who can beat match nakala ngabyo ko nono bikuba nines no muntu yali akobiddeko actually mirundi nge 3 nga bantu banjawulo bankubira ngamba je baleko sebo batu oli MC mulungi okolera sente meka. I was like tuine bale no ji twade twagala musate twakola bakongo kolwa MC wantu we bati. Azile neze DJ you are good on the mic ne hata mic ngoji sobola njikola because ndimu echo nengola bantu oli yale agala MC kuntwalanga MC. You were very good hype man. Chirungi nyo nalisi chimanyi so kalowera DJ nga toli hype mic katinga my DJ Epman. Silverback Jesus Christ. Taba ayinza okutakuba playlist ezili dope naye how naselo naselo abantu ngabo bakabinyo kati esobola okwata kubeero nawe nogenda bwotyo. I understand. Waje bujja ba hype man nabo kati bufukire dala mulimu musinda bana nabo kati crop eriko. Exactly. Oliosanze ko buzibu okola ne MC. Yes nyo bali buzibu ki obuzibu obusooka number 1 obutantegeera nze nganze test ya music gwenkuba. Exactly. So kali twesanga nti ba MC abasinga baba mubanga mbenti kale ba vibe kali MC yenyini nasuka kugamba njara tandika kola ne njala vibe soko kitulemu nga Jesus Christ. Segera. Yes. Then ba MC nga reading atamanyi beat structure. Exactly. Amalaga phase nga amalaga gajayo sound agenda okudoli walala tatambula nawe. So big up MCs abachikola abalungi je bali waliwo MC right hype man po very very good atambula ne DJ mubanga ba Luganda alabira olimba lujja ngolimba lukute olina ni customer na anyumirwa. Yes ba MC abo bogerera nyo ne munyimba obozanya nga takuwana olimba talwana chance kukululira. Abo we batyo waliwo MC atamira navako nako pull up nezifuka pull up nalemera ku mic. So at the end of the day MC waba mubi kati nawe akulabisa ngo mubi kati oli ebisere bisinga
except if you understand, they will say MC na ogana nyo tutambi, but the rest will say na olimba olujjeyo tebagamba MC nti olujjeyo bagamba DJ nange if you like pull up them you know yeah bye bisere ebimu ku ebyo. Okay, yes, then now of course no kuyombera kazindalo nga akunenya tenga ne bali bawulira sometimes atenga obuzibu sibubwo yeah ubabwagala DJ nagambye onyongerezeko bibera nyola kubanze siri ku event walo event zentero genda kwa yogera ne mula nakugamba kibasi kirungi MC nakukuba direct exactly nadala ababe mikolo bambi kambogerereko wanti MC ali eri naye bana no mwamujewa like kazinda nakuba live exactly exactly yeah jango tukirire ngamba microphone jongeze mujisiki wano yeah chechiganye yes dano kunkuba live wali atolu munga obuzibusi bwange ubera ku system ya ate munange wantu sange bye bintu because many of us tetu kola preparations before performance kati osobola sanga balese kati omwogezi ngoyo gye bamujje alina engeri gy'akola emikolo gye naawe DJ gwe balese naawe olina engeri gy'okola emikolo nga gwomanyi omukolo gutambulira ku music kuba singa tebamulese music singa emikolo gigenda mu maaso MC n'ayogera boogezi ne bagenda ku kiddako ne buvunanyizibwa bwa MC okujja okumanya DJ nti kakati nze we mba ndeeta ababuuza mbaleeta bwenti mbaleeta obadde otegesewo kiinawo ki oba ekyange kyekino ne mulaba mukwasaganye mutya ne musinki nga ne mubondinga osegeera then wali mu maaso nja kwagala kubanga akusurprisingayo onkubira oluyimba we luti nja kwagala kasampola ka effect we kati okankubire bw'olira njogera kino manya ntegeeza kino n'ebyo byonna tebabiyitamu yes kati oli najja natandika okwocha ate obuzibu buva abasinga abo we batyo abana yalina aba service provider nga alina services ezo losi balese disco nga naye alina disco naye ne bampangisanga omwogezi ne batakola disco exactly kati aba alina okukuba okulaga nti tosobola oluddako baleete ye sometimes that's the hidden agenda yes bwe kibeera bannange so si kirungi bambi so nga fena tubeera ku mulimu nga era ne baba bano ba hype man bennyini nti oba hype wa bbala ba ive kivulu nti bwajja n'atandika okuhypinga n'atandika okuyisa mu DJ gwakola naye eggaali aba alina DJ omulala gwakubira ekikono butereevu mbalabye nnyo kati ba MC baba babera kale nzo kubaza kuba host nti abo nabo bayina engeri gye bayinza okusuuta DJ omu exactly zina we nkoledde wangi kadi gwenga MC wabala simanyi lwaki bakikwata nti MC inatandika sawa 9 oba 8 kadi gwasooka sometimes tofuna na butaala wa na kukumanya because ze sikozesa nnyo effects kale nsobola okuzanya ennyimba n'enzanya wana wanga sinateka mu drop yange anyway, some people would want to know who is that DJ. Others don't bother. Yeah, abasinga tebabazaringa. Kati ba DJ banji, nze banji bemmanyi benda byekonge ekimufudde. Oweri nyo amanyi nti ne hype man we yakoze omulimu. Kuba my DJ, give it out one time. Pull it up again. Dedena. Ne bali n'abazaamu amanyi ne balowooza nono. Kumbe naali ku masanyalaze goli. Kati fa abasookawo ne batakuwa nnyo attention. Ne batakumanya na kumanya. Exactly. Kati ba hype man abo abera naye abane DJ gwayagala nga ayagala isaamu of course ne manager w'ekifo ne bakasoma nabo babalaba ani asingoleta ki vibe ngamba ono ne bamusigaza gwe bakuleeta mu kikadde ng'ekyo ekyabe bityo osegeera oba n'osookanga songa catalog ya music gwolina you are a terrorist definitely ebibaawo banna bingi ebintu bingi betwogera senior bemubi off camera ya bingi nnyo naye ngekisinga byonna ba DJ bensanga naye bosanga yongero bagaidingamu babere disciplined kye omulimu ogwa DJ ngobanga ye path gyosazo omulimu gwa nawo gwagala gusobola okuwa ebirungi bangi bemulabyeko nammwe bannammwe lwaki bakikoze because they are consistent, they are disciplined, omulimu bagutwalanga mulimu mtuke ku level namwe musigninga contracts mu flying out ngaba DJ Brana Luda Selector Jeff mugende mutu representing
mu Uganda ngaba nakanya bakikola ne bajja ne wano aba Nigeria aba Neptune aba South Africa bemuleta wano ku Black and White and wine buli kaseera so be disciplined love one another custom oyagala bano obayigirako bingi dano kwetinga neze enkokola zemukola tezina kiziyamba mu mulimu gwammwe definitely ya mulimu gwa DJ definitely smero achi bazala wanyunyu bezala wanyo nti kwanze nzikiriza nti ono waba mulungi nnyo okay mu scratch ga Harold banange gayi wakabi yes so find a way of learning from him than hating nuga na ukakoza ne kakola okisegeera biwe bityo yo ate bibeera nnyo ku badijja abapya alate omupya buli lwajja abamanyi munanga amanyi naddala abo abato bano ba buli DJ na buli gwenda banga ali 25 and below yes bayina ekizibu ekyo yabalaba amanyi olaba nange nchayiga music nawe chayiga music definitely nchayiga nnyo okuyiga tekukoma okuyiga tekukoma kale kye bayina okukola kale kinziza ne kukira ekintu kye nagambye nti ba DJ abasinga obeera mu kifongo ina ne ba DJ bano bokola nabo sometimes when they are playing do you find some time to listen to their craft gwenga gwe osegeera okitegedde ba DJ banja babeereyo basanga mu mabaala ku posta muliko nga batano munna ali mu kuzanya ali mu kuzunga yeetaleri ali ku kulutebo abuza bawala takola ki abamu nno nga n'okujja tanajja najja then 15 minutes to set beba badda mu set nga bazikubye dda ng'olimba lwakuba walukubye ne kasoma nagamba luddemu n'alusasula osegeera n'olukuba emirundi ng'esatu kati naye wajja ne kwatandikira osegeera at the end of the day bala gye bagamba nti bala yagunga abo badda mu music kati ne wabaawo ngaffe abayigirizibwa discipline mu mix nti bw'obanga gwakubye set nga waliwo dijjaddako ng'okimanyi nti set gy'okuba tennaba kutwala time like teziringa mu ssaawa 8-9 olina okuba ng'olekayo music kubanga dijjaddako ate ye agenda kubira abantu nga olusi baakayingira mu bbaala oba nga bakacyamuka kati gwozi westing eno kati badije no janga like n'ennyimbo okubozereka ate n'ata kubazoolese ate n'addamu z'okubye kale banene batusobera I think n'olumu kibalina okuyiga ekirala banoonye music waba ne music obeera ne get out sinyingi nnyo dala wanji wosobola okwata exactly ne sawa ogera ne sawa tezikumala bulungi nnyo banga mukaba badduka baba balaga wa musanga sawa 2 ali mu 10 sawa emu ali mu 10 zo nanga azikubye kubwatyo kati nade ne otubaira naffe nga ojja nga sama ya ulina kiwategese kirala nga abantu yagala bawa mu ekintu ekyenjawulo olaba banange ze nganza omuntu mpulira bubi nga nzira mu music gwe nazanye mazima ddala nga tugamba ba night njikuba balumu mu week nengamba nti Friday tinazanya music bwoti oba omumanyi then nenkomalira Friday nera nenzanya music yo playlist yemu bana mpulira bubi naye kati osanga notuuke wantu ba boss oba manager nakugamba lero nga tukubiriza wakubaluli wano ekintu ekyo mane bampulira obuzibu walone wajja nakubuuza naye leero like toli mu mudu exactly duliwa watucamulamu bannasegeera bannange ekintu ekyo bo tebategeera kati eri wabeera abakulaba wabeera nga nze ba Christopher abajajinga noga abali technical naye omusajja azemu ennyimba ze yakubalulizimu nga bwe zitambula nno nga tokyusizaamu nga kalero wasoosa luli abantu abo mulimu bagufulira ddala omuzibu eri ggwe bannaye sometimes sitera nnyo okola playlists olw'ebintu kati ova eno n'ogamba ngenda kola bwe ne bwenti ogenda otuukawo nga audience eri birala nnyo ngalamuko katono ngo ina okuddamu okukyusa nga tolina tambula ku script ku template kwabadde obali yani osobola ogamba okay my style sometimes mbeera n'oluyimba nengamba olwaleero kano naye oluyimba ngenda kuba oluyimba lwa Steve Wonder nja kuba oluyimba lwa Kekana nja kuba oluyimba lwa Bebe Cool Werity olwa Epas Werity kati sometimes oluyimba olwo eva ne bw'okola otya mbanjala nnyo olwakubirako namwe muluwulire olubanga I feel like you ought to listen to this song yes
kado lwe determining my mood usually. Exactly. Nenga sikola nyo playlists. Exactly. Yeah, I've been disappointed many times. Nkola playlist ogeno tukanga birala muko. Ebo bosanga nga ate bamugambo kyusanga kiba kiziwe kubanga ye kiyategese kadaga akivaako. Yes. Naye atolaba olumu ne audience eno naye olumu etusombowa busombo kubanga omuntu ajja mu bbaala oba wasanyukirwa ne mood zanjawulo luli ayinza okuba yajja nga mwenyini ali happy nga ali attentive ku music nakama wow music nga mulungi kubanga that time ataddeyo obwongo aliwuliriza buli music azanya then olumu najja nga mali kuba music mulungi naye nagamba mwana siwulira vibe tudde waddako music si mubi naye nga ebizibu byalina oba ebirowoozo byalina tebiri ku ekyo kati ye n'atandika kibuleminga kuba DJ. So bibeerawo ebyo olaba nawe ng'omuntu mwennyini abawo wazukka ng'owulira toyagala kulya kiri naye nga sente zikigulawo ekiri ng'owulira tokyagala noweebuuza oba ndi ekibana empulira simanyi kyenjagala kulya so kati kibaawo era ojja mu bbaala naffe notusumbuwa nga buli kimu ekiwoma tukifumbye naye nga tokiwulira ddala tuddeyo ku nyimba zaffe okay. In no particular order, okay, so yes. Obanga ina, Rachel Magora, Frigo, Oswald Nyolero, Patito, Imuja Musajja Nsinga. Or the generation yerukubiye kate bacharukubira dala. Mamma Mia Chameleon, yes. Solo kuwa Soko Munonyo Robert Segawa balukuba nnyo ndaba mu mbaga eyo household Mbagathen Soko Munonyo n'olimba lw'omuzadde Kyagulanyi olimba olulala congratulations era Kyagulanyi ennyimba ezo Namagembe Maddox Niyo song bro tanti nebwokomaawo oyongerako teekayo olulala DJ gokomanga baba balutegedde oye Maddox catalog yenene naye of course mpitire yo kituufu ate era olwo luzikulembera luziyita zirienda up to now people are jamming to Badman from Kamocha exactly abasomye n'abatasomye balaba nga bajja mpinga ngawe wagambe wali ogenda mu kifongo okiwa nga tobasubiramu kusaba ebyo tukubire Badman from Kamocha nojja mu sound ogenda owulira bonna nga bayimba anyimba nyingi gayo wange sigonsimira message simanyi lwaki enyimba ezisinga zibadde enkadde ezisingiza okusitula abantu abo I think zino kubanga zirinako ekyenjawulo zina impact anyway that's why you asked me zina impact zina impact nakudata Mr. DJ ne Wiso song ezo zonna biri ba DJ bangi bazitandikirako bagamba guest DJ bamulanze musamu wadde natandika ne olumu kwezo eza already nyingi na ezo ezimu kwezo zenonzeeyo tuli mu nyimba meka kati tetubala nyimba zo nyingi tuli kubigere epass exactly olinayo ba DJ bono bagamba nti singa nfuna omukisa nenzanyako ne DJ bwati ku set nga batano ngani singa boli wandiyagadde ozanyako nabo kusharinga nabo set nabo ba feeling vibe yange bagambe tulinayo nafa atufaananyamu endowooza endagadde okuzanyako ne DJ Rocky akuba ku Radio City time tano program ya kikadde nnyo ebeerayo buli lwa Sunday nendagadde ozanya naye ku seti nendagadde ozanyako ne DJ Mako kati no DJ Mako ate na mutabani wa
DJ Rocky tene DJ Rocky muganda wa Mr DJ uli gwe musoka family yona yaba DJ nalaga dozanya ko ne DJ Joe ne Sar DJ. Sar DJ is my favorite female DJ in Uganda. She still works at Radio City. Yeah. Abo bamekateba wedeyo. Yeah. Olinayo hangouts zogamba nti zezo must go zange yadde sirinayo mulimu naye Yesu ayisabanga sigenzeyo ngatano Nomad Nomad Band Grill eri Gaba Road Kansanga. Yes. Gaucho Grill katobuzibu navaye sibera nyo Kampala ndaogendayo. Okay. Yeah, Gardens Nigeria. Yes. Najero toka ngenda so kati for your record nze sigenda mu kiforo akuba kikwatayo sigenda na vibe nti kikwata ku Chili's ku Friday ondabeyo that's a norm people have culture here tabuza nakuza DJ chaliyo tabuza music culture chaliyo so usually kati nze ndwawo ngenda eyo mu bifo bye wala themes nti bategesewe bati Thimbu weti kati Bush Baby aina chategese Utake Night or something like that. You know Bush Baby. Akomeza Utake Night. Utake Night na aina cha celebrating yenga ye. Ngabo ya kolanga Utake is involved there. Because he's the king of Utake. Yeah, chitufu. Yes. Waliyo eyo Marcus yarategese Nigeria DJ. He's of the DJs I love in our generation. Yeah, okay. Kati ngenda yeyo nga bategese zo themes wezityo. Gaucho Grill ngendayo of course Riders Rechikade Riders Njoge Riders Lounge because it is a lounge and it is my kind of setting. Yes. Of course log in kati bino benjogera bili eno within my environs. Yes. Tipsy Cow is also good. Okay. The music is good there. Okay. So bigenda for today tugenda kusuka wao unless ngoinayo akatalekeka kwa yao kuwayo ba DJ. Yeah, true. Akatalekeka ba DJ kansukeko ba DJ. Ebisinga nzize ngambi ogera ne kati kambi demo wano isoka nagambi bera disciplined DJ. Yes. Be willing to learn from other DJs. Ngo sanga omuntu yenna kati nze mbiraberi mu field DJ nkola emirimu emirala nene mu DJ omuntu yenna nga akusinga ke emyaka nga abaddewo emyaka 10 aba aina bingi byakusinga bulamu bingi byayisemu so oba ino mwekwata kwa kuyigiriza ebintu bingi you will to learn new music no mukadde mukole research aleka internet yabayamba natandikira okuyigira music nga twabonabonanga ne library no limba kati nze I've always been ahead of my time. Olimba luba lwafulumye eddakalize nakulireyo kajjansi ngononya akayimba okumala nibagamba tetuna kafuna kumbe nagenda kaja ku Majestic. But now you have everything on the plate. Mukole research music mungi nnyo. Abana bansobera abana balina amasimu ago tebagwesa data naye abeera mu kulaikinga TikTok z'abawala bali bwerere olaba amabeere g'abakazi ku Instagram nga tosobola kugamba nti gende ku YouTube adjeyo oluyimba. Munige nyimba nyingi nnyo kubanga DJ babagamba aba audience be sometimes emanyi nnyo n'okukusinga bemanyi music. Kubanza ebiseera bingi enyimba nyingi zenjize from audience kati oli akusanga oli mu Furia reggae ate yenga staunch reggae nnyo nagamba surprise nze nakusaba akayimba akareggae ate gakutoka ulirangako oli mu Furia hip hop na hip hop kati ko kubyako nkubiraka agagulira ka nogamba banange Ice Cube ate kanonga sikawulirangako manyi hip hop naye Ice Cube kana kake sikawulirangako so audience sometimes abe manyi music no kusinga so do a lot of research in music. Of course, when you get money, invest in your gear. Chikongera ko nnyo obera ne price tag. Obera kati weba kugoba mu kifo ekimu ekina equip. Osanga obuzibu okujoininga wala. Because if you have on equip, ebera capital ready. So otandikawo n'emirimu jo ne bakuhayalinga n'ogenda and all that. Of course, I know it is expensive. But that's why I said if you get a chance, save and invest in your own equip. Then of course, love, support one another. Omulimu gwagale gujja kutusa ku birungi bingi gukutambuze ne wali tosuubira nti oligendayo. Then to the bar owners and music schedulers,
ne ba audience mwena muyige nti ne ba DJ ba artists benyini abawedde emirimu exactly bawe ekitiibwa baleta concern zaabwe muziwulirize amabala mangi nawe gongambye kagamu gyokoledde nga gakola meetings zino malungi naye abamu tebakola na meetings nakumanya na kiki gyakola atya mukola meetings gezo the DJ feels valued involved, they tell you come at 5 we have a meeting no kitegera nti ddala mulimu si kwebakana kubeera ku library n'olumba bulombi so audience kinamwe mutegere nti ne ba DJ babanga ba artists benyina abawedde emirimu nti nga olaba nti mu ba artists waliyo Nava Gray waliyo Gravity we all can't be like Gravity we all can't be like Navio exactly. We can't be like Epas ne ba DJ wetuli feel yange DJ Crystal siye filia Eyo Maka siye filia Senior B filia Nelly kati audience yote chimanyi kizaawo wali olinagamba naye ono nga tachucha mulango oli exactly olinagamba naye leero baleka toli mu mood kumbe oli mu mood era music yo mutegera bulungi but you have a certain direction different from yesterday exactly then to the music schedulers bar managers nti muyiga okola ku rotations z'aba DJ nabadde njogera nawe off camera wali kugamba nti waliwo ebbala eyo kati no madi gena soko kirabirawo ngeri professional nti ba DJ babateekako ku rotation waliwo ba DJ ebifo byogendamu nga buli kaseera Senior B asookawo DJ Kigwe mbanjogerako ataanyi nti DJ Venus buli lwogendayo ku Sunday yasookawo nogenda ku Secret Code buli lwogenda yasookawo kati usually asookawo n'asembayo awo n'owo makati buli mwayina ajja mu time dimensions zanjawulo nga crowd eri birala nnyo kati sometimes omuntu buli kaseera baba akuba ezo gundi osobola omutwaliraawo kuba akuba makati awo akuba bibire kidanda likukya mukazi ezikyamula abantu kubuka saa 7-8 olimba akuba mu 2 najjayo kati omuntu oyo kyetaaga naye n'omu-exposingako ku zino ezisooka wano nti wano nga batandika ogezo okikole nga batandika butandise okubamu eddakiika 2 n'ojjayo ali kuki even nawe kenyini nga DJ otuka nolokingirayo kiseera kijja tuka nga bakutadde abantu nga gwosooka toyina mwade ka slow toyina muka soul toyina muka hip hop toyina muka R&B toyina muka reggae buli kaseera otandikira mu 10 yambuka paka mwa piano bochitegedde nti ate no nasembayo buli kaseera kaloro ba DJs benali sirabangako until when they made the rotation nesi ni abya kubazi no zi BPM ezitubusa because buli kaseera wa mulo kingira omanyi nga wakikadde basically kuba warm up DJs watakuba kikadde reggae hip hop bakomao kati audience solo kutwalirawo babi songa there is more you can do exactly so ba owner sometimes okola rotation n'abantu no bawakasabu kanyama within your same DJs andi abasinga baloza kyogede kyenyini ubaloza okola rotation nti bano badijja baliwo bawumule olete kubapya no abaliwo benyini bazikuba gwe sosono abadde asembayo lera bakubya kakasuka kino Senior B musembe yo olabe nti naye lingala amusobola okitegeera bulungi a surprise ngako ne ku bantu be enyimba tuba nazo ne kati nga tozizanya okujja okuzeekubira ne mixtapes nga gwe buli osooka mu mwezi lero lina kutegerera nti bwatyo so kyekyo kibadde kirungi nnyo okujja ng'olina ekibuuzo ekirala kyompa ekitalekeka ebirala tujja bireeta olulala nze wendi onoonyangako ndikyaliwo ngeri gye nadde entebe ekituufu mbeera eno mwebale kunoonya nnyo ba DJ bange kyokola dream nange nakyagalanga banoonyako ne basharing ideas lwakuba obuzibu ba DJ basinga batya kamera simanyi lwaki kati olaba abantu barota balina info nene bannanga ate rota simulango ku interview yonna kuba tusewakawo nga tuliko ne ku TV oko ne bagamba turecommending eyo DJ solo ku analyzinga history wa Ugandan DJs netunoonya rota nagana tunoonya shai nagana wasarabu we yajja ate nga yategeranye byabayimbi kusinga ebya DJ kati nga kyali kiraga omuntu nga yali DJ nga nakati DJ ate abalala nga bali affiliated to companies endala nga tebasobola interview na company endala so wali obuzibu abalala nga bagamba twagala sente mutwe sente okujja ku interview so kale ba DJ sibangu bakufuna but benabanga nsobodde mazima nja kubafunanga oba upcoming oba
ali established nze nga kasaba nga ali okay chamanyi yes. I also want to remind the viewers ngomanya oli ku Ntebe Road bango manya tero chakalira ke Ntebe every single Friday mbera ku Login Lounge bera bucket night Login Lounge eri Galuga ku Ntebe Road chamira okutide Galuga kifo kiri ku kirabika bulungi nnyo bojjawo tekijja kuswaza neno nako lwa Sunday tubaawo nga tuli mu kikadde mpola ddala ne Venus DJ yes. DJ Senior B ne John X Pro yeah. Mpozi n'okubajukiza nti lunaku olwokubiri mbeere ye Buwaya ekifo kitadda Point Bar ewa Moti oba abasinga mumanyi nga ku Birawuli mu Kikaaya so tubeera buli lwakubiri ekiro ebeera bucket night nawo so tuba mu kunyumirwa otulinawo olwokubiri olusemba mu mwezi wetukubawo ekikadde mu bucket so bifo ebirala bingi gye tuneegwangako eyo tujja kwegwako n'abamanyi gye twesanga abamu anti tebalina sente za bulango kati sibawa bulango but anyway all in all big up on yourself. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, share. Tujja kuba tukomawo n'emboozi endala. Bye.